bulungi osibyoteyo bulungi wama bakulu musibyo mutyoba bulungi osibyoteyo bulungi ekyemanga musibyo mutyomu bulungi osibyoteyo bulungi amabagalwa musibyo mutyeyo bulungi osibyoteyo bulungi ate n'abanene musibyo mutyoba bulungi osibyoteyo bulungi kati kuba engalo neeyagale bulungi osibyoteyo bulungi wama kuba endulu gwanyumirwa bulungi osibyoteyo bulungi tukira olwaleero olunaku lwaffe bulungi osibyoteyo bulungi awo empooma gwe kuba kalulu bulungi osibyoteyo bulungi tukira olwaleero batutikoledde bulungi osibyoteyo bulungi owokuba engalo okuba ku mwomezo bulungi osibyoteyo abagala musibyo mutyeyo musibyo mutyeyo abakulu musibyo mutyoba amabagalwa musibyo mutyoba abakulu musibyo mutyeyo musibyo
ngalo kuba mununu mulunu kyekyo ddala mulunu abaana b'engoma ddala mulunu abagole ddala mulunu
I'm
tugenda mu biweebwayo. Ayina ky'olina akatambaala ssente kiboneka waggulu. Kuba waliwo ekizze. Ayina essimu gikwate mu ngalo bw'oti. Kuba waliwo ekituuseewo. Kwata essimu yo mu ngalo. Ayina ensawo, ayina waleti wanika waggulu. Kwebaza Katonda. Oddamu buzi nti tompitako Mukama bw'oba ogaba omukisa tompitako. Omukisa gwawadde maama oli. Abange Mukama wabagaba omukisa tompitako. Mukama bw'oba ogaba omukisa tompitako. Abange Mukama bw'oba ogaba omukisa tompitako. Mukama bw'oba tumukufuna. Abange Mukama bw'oba ogaba omukisa tompitako. Mukama bw'oba ogaba omukisa tompitako. Wamma bakulu munyanukula empulire tompitako. Mukama bw'oba ogaba omukisa akiririza Mukama asaba muwanike emikono tompitako. Mukama bw'oba ogaba omukisa ayagala omukisa njagala owanika omukono tompitako. Mukama bw'oba ogaba omukisa owanika omukono oteeka munno kyolina tompitako. Mukama bw'oba ogaba omukisa sibalimba sente ezo zigenda wa mukulu tompitako. Mukama bw'oba ogaba omukisa nangirira omukisa eri obulamu bwammwe tompitako. Abange tuli kuki atawanise mukono njagala mutwale njakati yabawo atawanise mukono njagala mutwale waliwo abakatya abange Mukama wabagaba omukisa tabayitako nammwe wabagaba omukisa. Omukisa gwe tufuna n'omukisa gw'amaanyi. Mukama wabagaba omukisa nangirira omukisa eri obulamu bwammwe. Mama baba mama njagala Mukama njagala mabawo obulamu abo omukisa mutambula amawanga njagala fizi zireme kubula muwere n'abaana nangirira omukisa eri bamama bange bano. Mukama njagala abawo obulamu. Mukama akuuma ezzadde lyemmwe. Nangirira omukisa eri mwena abatudde awo. Mukama njagala abawo ensimbi. Njagala mutambula amawanga abawo obulamu. Nammwe njagala abawo obulamu. Lwaleero abaana ba Nkwenge njagala abawo ensimbi. Mukikubira obugalo njagala mutambula amawanga.
A business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites
we introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiyindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe.